Gemaanyi ago mwebale kubanga atera mugatulaga wano ku Projan Media TV era omulimu gw'amaanyi nnyo ogwo tugwebaliza ddala okubanga era mukya ekomedde ku media feno eya Projan Media ekuleetera amawulire agakagwawo, amawulire agakwatagana ku baserebu n'amawulire sinakindi agakwatagana ku ebweru w'eggwanga ne mu ggwanga Uganda. Munzikirize ate era mbeere nga mbatuusako n'eddala agakagwa ku mmeeza zaffe eza Projan Media TV aga Fresh Dad ffe ge tumanyi nga Mutabazi Paulo taata wa Fresh Kid. Bw'oba olowooza nti nno yakuba kali eri mazike ne kamutunda, oyo yennyini gwe njogerako omwami Fresh Dad Mutabazi Paulo yavuddeyo mu bigambo bye bitini nnyo n'agamba nti nno nze Fresh Dad njagala nnyo nga bw'owulira okusiiga enjala era mbadde nkusaba mukyala mukulu Rema Namakula mbadde nkusaba onnyambire ddala nga bw'okiwulira mbeere nga nze agenda okukola pedicure ne manicure ku mukolo gwo ogwo gennyini gw'ogenda okubanga ate ofuna omusajja eyakolamu omusajja awanika ebbango gwe bayita Ssebunya Amza. Tujjukira nti Ssebunya Amza emabegakaawo yakyalako akagaba Rema Namakula era ne Rema n'akyalako ewa mwami Ssebunya Hamza era ng'embaga tugenda gisubira mu November guno omwezi gwennyini gwe tugenda okuba nga tuyingiramu mu mwaka guno gwennyini. Mu bbaluwa eyo yennyini gy'olaba empandike n'omukono Fresh Dad gye yawandise ng'agamba nina experience ya myaka 2 mu mulimu guno eno ogw'okuba nga nsiiga enjala ng'era nina customer care ne bakiriyanti bange mbakolako obulungi nnyo. Ebbaluwa yennyini gy'olabako yennyini yagiwandiise n'omukono nga agezaako okuba nga annyonnyola ng'era agisindike wa Rema. Yamugambye nti nno bambi Rema nkusaba mbeere nga nze agenda okukolako era nkusaba onzikirize mbeere nga nze agenda okuba nga nkutonaatona bulungi nnyo ku mbaga egenda okuba nga ekwajja maaso awo. Rema Namakula ebbaluwa entanaba kugireplyinga kugiddiza mukulu ono Fresh Dad naye ndowooza mu maaso awo ebbaluwa eno agenda kuba ate agiddamu bulungi nnyo, agenda kuba amureplyinga bulungi nnyo Fresh Dad. Tugenda kuba tukuwa news updates eziba nga ate era zaakagwawo. Pola era just keep watching Projan Media TV otwekuumireko ate tugenda kubeera tukuleetera agakagwawo.